bw'olyanga ovuganya n'egundi abantu bagenda mu bifo ebyokulyamu n'awulira oli byasabye bwe bamutuusaako minu n'atatunulako nakutunulako mpanga ebyoli mukola omulimu gwe gumu background yamwe yemu tunula ku menu saba akatogo kali kutuusa kubiri bali bye balinde nababuuliranga enjiri wano ng'abantu balowooza mbalima nakulungula emyaka gyange nga 6 nga nkolera mu owinaawo nkolera mu kutembeeya mbeera buli wantu wonna nga nnyina omukazi gwe ndyako emmere bamuyita maama Lubwama baliwo abaali wano esande gye yajjirako bakyaliwo baabano namwogerako emyaka gyonna egy'enjiri nga simanyi nti akyaliyo mulamu ne bamugamba nga gy'abeereeyo eggayaaza tineesigwa maama Lubwama eyaguzanga bujingo emmere nga ayina maama Lubwama gwayogerako eyatundanga emmere mu wino maama Lubwama ne bamugamba nti omusajja ateekwa okuba nga gwe gwayogerangako twali mu saavisi wano najja lwali lwa Sandooba nga mukazi yakaddiwa dda najja ku kituuti n'awa ku bujulizi naye lwaki muyingiza mu njiri olwaleero nate emyaka gyo naye ali alowooza nti neddira nnyama nze bwe ntuuka mu restaurant oba mu woteeri bwe waba tuwali matooke kkiriza obagaana emmere bayaweddewo ebisigadde waffe Masaka si mmere ate mu bulamu bwange si mmere ddala tosobola kubanga oyinawo lumonde kawunga kalo muwogo mumbulireyo ebirala awo mayuuni muceere n'oga nti emmere weeri waba tuwali mmere kasooba nga tuwali matooke kati nga nyina trademark yange bonna engera tobuuza nti tukuwe ku nvaaki matooke ne supu kati maama Lubwama mubamulo yakyamukanga oba naye babanga bamwongeza ku bukya simanyi wansi neya n'asuulamu kisavu tekuli muwula nga nsookera ku kisavu sigaya namu naye abantu bagenda yo n'otalya nnyama naye ate esavu lino ndozoba balimpanga kungezesa savu kasandirabamu sirinda toyina boogaya tiyampanga kifi kya nnyama yansuulirangamu essavu liwoma nnyo nga lyokya ligwayo kale ojja kunsonyiwa enjala bw'eba ekuluma naye nga si byalina byokka ng'alinawo enkoko alinawo ennyama alinawo ebyennyanja naye nga nze ndi w'amatooke na supu Katonda tabanga nga atandise okujjayo gwe nolowooza nti ate otuuse ku ntikko Dawudi agambe nalindira Mukama n'okugumiikiriza n'antegera okutu n'awulira okukaaba kwange Zabbuli ya 40 n'ampulira okukaaba kwange n'anzijja mu bunnya obw'okuzikirira mu bitositosi n'ateeka ebigere byange ku lwazi n'anyweza okugenda kwange waliwo awo kye bayita okugenda kigambo kitegeeza lugendo it is a process bukya ku makya n'okiwulira nti naye kati si kyafudde anzije mu bunnya obw'okuzikirira tokyafudde ebigere n'abijja mu bitositosi wadde todduka sipiidi naye ebigere tebikyawambira nnyo tokyasuubula nga zifa nnyo ebikukwata tebikyali bingi the road is no longer mud like it used to be n'asimba ebigere ku lwazi kye bayita okusimba ebigere ku lwazi olwo ng'otandise okuba nti okola amagoba omwezi ne gugwako nga losi togirabyeko you are established now